Ssegirinya alese abazungu okumutaasa ku by'obuyigirize bwe. Muhammad Ssegirinya alese abajulizi abazungu abagenda okumujulira mu kkooti ku by'okusoma kwe. Yagambye nti abamuwalampa nti teyasoma batuuse okunuuna ku vvu kubanga ye si wa bulijjo. Yasoma n'abazungu mu yunivasite ya Rostabas mu Budaaki. Yalaze omukuku gw'ebiwandiiko by'agamba nti bye yafuna e Budaaki ssaako ebifaananyi bye yeekubya n'abazungu bwe yasoma nabo. Kyokka talambula bulungi bye yasoma wabula n'ategeeza nti buli ayagala okumanya bye yasoma mulinde obujulizi bwe mu kkooti. Abawagizi be bafunye essanyu nga balowooza nti bw'aba yatuuka n'okusomako n'abazungu, Ssegirinya taabeere mwangu wa kubulwa bujulizi gwe ate eyasomerako n'e Bulaaya. Olwamaze okulaga ebiwandiiko n'abuukula, yagambye nti omusango Sulaiman Sseradda Kidandala gwe yaloopye ogw'obutasoma gugenda kukola ebyafaayo mu ggwanga ng'ogumu gugikyasinze okusibwako ssente ennyingi ez'okuyirira oludda oluwangudde. Njagala obuwumbi 40 Kidandala yeenyweze olw'obudde bwe yannyonoonedde era mbawadde essaawa 24 zokka bampe empaaba nfune we ntandikira. Ssegirinya bw'atyo bwe yagambye. Yagambye nti ebiwandiiko bya Senior 4 ne Senior 6 abirina era avuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti e Kawempe North mu 2021. Yavuganyiza ku biwandiiko bye bimu era byagenda okulaga mu kkooti. Mu kamu ku butambi akaakwatibwa mu 2010 nga Ssegirinya bamukyaza ku UBC, yategeeza nti ekiseera ekyo yali asoma ku Determined Technical Institute e Wandegeya era agamba nti yali asoma diguli kyokka yawabulwa nti Determined tegaba diguli. Ate nannyini biwandiiko bya Senior 6 ebyafulumye nti Ssegirinya bye yakozesa aba Mengo SS bagamba nti yafa. Ebiwandiiko ebigambibwa nti Ssegirinya bye yakozesa okwewandiisa era byatwaliddwa mu kkooti ebiraga nti ebya Senior 4 ne Senior 6 bya muwala Sarah Nampima ate ebya Senior 6 bya Maureen Nabadda, bonna batulira ku Mengo SS. Omu ku basomerako e Mengo wakati wa 2007 ne 2009 atayagadde kumwatuukiriza mannya, yategeezezza kamera zaffe nti omwana oyo yasalawo kweyongerayo mu Senior 5 naye teyatula ebibuuzo bye ebya Senior 6 n'afa. Dalaus Wamala akulira essomero lya Pimba Secondary School e Kyebando awagambibwa nti Ssegirinya ye yatula ebibuuzo bye ebya Senior 4 ne Senior 6 agamba nti Ssegirinya yasomerayo wabula si gye yatuulira ebigezo. Yagambye nti Ssegirinya yasomerayo Senior 5 yokka tamanyi gye yatulira Senior 6. Bwe yabuuziddwa ebiwandiiko bye byasizira okumuwa ekifo mu Senior 6, Wamala yagambye nti teyaliiwo mu biseera ebyo n'ajuliriza abasomesa abaaliwo. Be yagambye nti be yabuuziza ensonga za Ssegirinya ng'alaba zirinnye enkandaggo. Yagambye nti ebiwandiiko by'alaba ku mikutu gya social media index number 0053 eyateereddwa ku biwandiiko bya Ssegirinya si yaabwe n'ategeeza nti eyaabwe eri 1549. Wiiki ewedde munnaNUP eyammibwa tiketi n'asalawo okwesimbawo ku bwannamunigina, Sulaiman Sseradda Kidandala yatutte Ssegirinya mu kkooti ng'amuvunaana obutasoma ssaako n'okujingirira empapula ze yakozesa okwewandiisa okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North. Omukulu w'essomero lya Mengo SS, John Fred Kazibo bwe yatuukiridwa okubaako ky'annyonnyola kamera zaffe ku bya Ssegirinya, yagambye nti ensonga eziri mu kkooti takkiriza kuzoogerako ng'omusango tegunnaba. Nkuliko ennyo abasasi baffe.